Kwaniriza Zirubega Ibrahim Kasinga tuli mu mboozi ya musajja mukulu Gino Edward Katumba Wamala. Mu kitundu kyaffe ky'olunaku olwaleero musajja mukulu ono agamba nti mu 1998 bamukyusa ne bamujja mu second division nga tebannaba kulwanyisa bayeekera ba ADF kubamalayo gye baali beekwese. Musajja mukulu ono agamba nti era mu kiseera ekyo bamwongera ranka n'afuuka brigadier. Ono yalondebwa kuba division commander w'omu kitundu eky'eggulu. Era nga wano yali alina okugenda maaso n'okukola operations ez'okulwanyisa aba Road Resistance Army abali bakulemberwa Joseph Kony yali omukulembeze waabwe nga musajja mukulu ono yatirimbula abantu nga yakakanga n'abaana abato okubeera nga batta bazadde baabwe teekako n'ab'eŋŋanda ng'emu ku nkola ey'okkakasa nti ddala mu butuufu bagwanidde okubeera mu kabinja ke. Gino Katumba agamba nti operations zaabwe zatambula bulungi kubanga basooka ne bekkenneenya ekitundu nga bakozesa obudde obumala nga tewaaliwo kupapa. Ono agamba nti baasobolera ddala okukola obulungi era ng'ebirungi bingi bye baatuukako. Nti wabula wakati mu kukola omulimu guno yeewuunya nnyo okubeera ng'ate waaliwo abantu abaali baagala okumusiiga enziro teekako ne basajja be okulaba nga tebafuna kusiimibwa ku baali balina kufuna olw'omulimu gwe baali bakoze. Omukulu ono agamba nti waliwo ebyatandika okwogerwa nti waliwo omukyala gwe bali bayita Candida Lakone gwe baakuteeka mu lujjudde lw'abantu nga ne muganzi we waali ne bamwambula nga bali ku balakisi ey'eggulu. Era abaayogera bino mbu baali balina n'ebifaananyi byali bikakasa kino. Ekifaananyi kino kyaddaaki kyafulumizibwa ne mu lupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor eyali Olwokubiri ng'ennaku mwezi 11 omwezi gwali Gwakutaano 1999 era nga kyalina ku front page. Story n'ekifaananyi kino byali biraga ng'amagye g'eggwanga lya Uganda bwe gaali gaasiiwuuka empisa nga gali mu kitundu ekyo. Nti wabula oluvannyuma Katumba yategeera nti yali omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo teekako n'omubaka omulala eyali ava mu Western Uganda be baali emabega w'okujingirira story eno. Nti bano kino baakikola okusobola okulemesa Katumba teekako ne banne okubeera nga basiimibwa. Katumba muli yali akimanyi nti tewali kikolwa kifaanana bwe kityo kyaliwo era nga tekiyinza kubeera mu kitundu kya komandinga. Era nga yavaayo n'asuubiza okulekulira okuva mu magye singa wabeerawo omuntu yenna ajja n'akakasa nti ddala mutuufu ekintu ekyo kyakolebwa mu kitundu kye yali akomandinga naddala ku balakisi ey'eggulu nga naye alaba. Katumba Wamala yasaba baleete abakugu kukola okunoonyereza era yali musanyufu nnyo Commander in Chief bwe yakkiriza okubeera nga baleeta ba detectives okuva mu Scotland Yard okujja okukola okunoonyereza. Ba investigators bano okuva mu Bungereza bajja ne bategeeza nti ekifaananyi kino kyali tekyakubibwa ku balakisi y'eggulu era nti n'omuntu eyali alimu si yali Candida Lakone gwe baali boogerako. Amazima gano bwe gaavaayo musajja mukulu Katumba yali awulira nga akkakkanye mu birowoozo weewaawo nga yali munyiifu nnyo olw'abantu abaali bakoze ekikolwa ekyo. Musajja mukulu Katumba yategeeza nti mikwano gye gyavaayo ne gimunenya olw'okutegeeza nti agenda kulekulira singa binaakakasibwa nti bituufu. Wabula yagamba muli yali akimanyi nti kyekyokka kye yali alina okukola n'olwekyo agamba yali akimanyi tekiyinza kubeerawo kuba yali akimanyi nti yakikola. Katumba agamba nti amazima gali nti ye ne basajja be baali bakoledde ddala omulimu omulungi era abantu bwe babeera nga bajjukira wakati wa 1998 ne 2022 waliwo emirembe mu kitundu eky'omu mambuka g'eggwanga. Gino Katumba Wamala yava mu division eno mu 1999 n'agenda mu United States Army War College okubeera ng'asoma. Tiyaddengesera baliteeka nnyo mu risaaki oba okukola okunoonyereza naye era abayizi babasomesa ne ku ky'obukulembeze n'engeri gye balina okubeera nga bateekateekamu bakiyite strategy ne joint service ky'oyinza okuyita international operations. Gino Katumba yamala omwaka mulamba ng'ali mu kusoma strategic leadership nga programu eno yali basomesa obukulembeze, institutional organization, group management, diplomacy, military planning teekako ne campaigns. Mu programu eno babasomesa okubeerako ebintu ebimu bye beekenneenya ng'owamagye owa bulijjo ayinza obutabifaako. Ekyokulabirako bababuuza ki kye bayinza okukola singa omukannayiro guba gwakukalira.
General Edward Katumba Wamala ye Munnayuganda ow'amagye yasooka okusoma essomo lino era nga ku nkomekerero lyalyo yatikkirwa Fellow of War College gy'oyinza okuyita Masters degree. Courses endala ze yali asomye mulimu ey'e Nigeria ng'eno baamuwangula ya Past Staff College ate okutendekebwa kwe yafuna mu Russia yo baamutikkira Diploma in Combined Arms Combat. Bannayuganda balala oluvannyuma baagenda mu US War College mulimu Major General Nathan Mugisha, Brigadier Nyalwa ne Brigadier General Muhesi ng'era bano oluvannyuma nabo baagendako mu Nigeria Staff College. Olw'okuba nga yali asomye bulungi emisomo gye n'agimaliriza mu War College, ono yaddamu n'ayitibwa mu Hall of Fame nga wayise emyaka 15 okubeerako ne speech gy'awa. Speech musajja mukulu ono gye yawa yali ayogera ku ngeri essomero lino gye lyamuteekateekamu n'asobola okubeerako ebintu by'akola era n'abiggusa bulungi. Speech musajja mukulu ono gye yawa yali ayogera ku ngeri essomero lino gye lyamuteekateekamu n'engeri okuteekebwateekebwa okwo gye kwamuyamba okubeera ng'atuukiriza bulungi emirimu egyamuweebwanga mu magye. Omukulu ono ng'amaze okusoma yakomawo e Uganda mu Julayi wa 2000 nga waayita emyaka 3 gyokka ne bamuyita okubeera ng'addamu okutandika okukola emirimu gye. Mu October ono baamusindika mu Democratic Republic of Congo ewaali olutalo nga luyinda era ng'eno waaliyo amagye okuva mawanga ag'enjawulo ku lukalu luno olwa Africa. Mu kaseera ako Uganda ne Rwanda baali bamaze okuba nga balwanagana mu kitundu ekya Kisangani. Tekyewuunyisa abakulu be baaliko obuzibu kyokka nga mu kiseera ekimu baaliko mu yunifoomu emu eya NRA okumala emyaka egiwera nga baduumira teekako okubeera nga baagumira ebintu bingi nnyo. Katumba agamba tekyokubeera nti abo baali bayise mu mbeera y'emu yeewuunya nnyo okubeera nga akaseera kaatuuka ate ne batandika okuba nga buli omu talaba munne mu liiso. Nti wabula weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Tamanyi bulungi kye kyennyini ekyaliwo ekyaviirako entabwe era nga tayinza kubeera ng'awaludda ky'olwali olukyamu. Lusaka Ceasefire Agreement eyali wakati w'amawanga okwali Angola, Democratic Republic of Congo, Namibia, Uganda, Rwanda ne Zimbabwe singa yateekebwa mu nkola ye yalikomekereza okulwanagana okwali mu DRC. Tuwabula teyateekebwako mukono embeera neeyongera okubeera embi. Tekirala eky'ennaku, Pulezidenti wa DRC Laurent Kabila omugenzi kati yali akyalinamu n'ekirowoozo ekyokwagala okugenda mu maaso n'okulwana. Bakama ba musajja mukulu ono Katumba Wamala bwe batyo baamusindika mu kitundu ekiyitibwa Gadolite okubeera ng'alemesa musajja mukulu ono Laurent Kabila okugenda mu maaso n'enteekateeka ze. Tiyadde nga Kabila yali afunye ebyokulwanyisa ebipya okuva ebweru w'eggwanga teekako n'amagye ge nga gaali gatendekeddwa bulungi mu kitundu ekya Katanga, tebaasobola kubeera nga bagenda mu maaso nga Katumba yabalemesa. Mu kaseera Katumba we yagenderayo yali mweteefuteefu okubeera nga awamba Lubenge ettawuni, nga tawuni eno esangibwa ku River Ubanje. Ubanje ayogerwako aliko ensalo eyawula eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo teekako ne Congo Brazzaville. Tiwabula ne musajja mukulu Kabila yali awulira nga mweteefuteefu okubeera ng'atwala tawuni eno eya Libeng olw'ensonga nti abakugitwala kyali mubeeredde kyangu nnyo okubeera ng'atwala Gadolite, Gemena, teekako Butta n'ebitundu ebirala. Gino Katumba Wamala agamba nti ekyokuba baali bamugambye kulemesa musajja mukulu ono buteeyongera mu maaso kuwamba naye yakikolera ddala bulungi nnyo era ne batuuka ku buwanguzi. Nti operations zaabwe zaali zikulembeddwamu omugenzi Kano Paul Lokech ng'ayambibwako komanda wa zitanka Brigadier Chaze, teekako ba infantry commando okwali Kano Wasuwa ne Major General Gavas Mugenyi. Bano baasobola okutuuka mu nfo zaabwe ku mabbali g'omugga
era nga President Kabila naye yali ayungudde basajja be nga balina n'ebyokulwanyisa nga baali babitadde ku maato ga mirundi ebiri. Katumba ne banne kye baakola baakuba eryato eryali likulembedde okwali ebyokulwanyisa ne libbira. Olwo abalwanyi abaali ku lyato eryokubiri bwe baalaba ekyo ne bakyusa ne badduka, bwe batyo olutalo ne balukomekkereza. Musajja mukulu Katumba agamba nti baali beeteefuteefu okwongera okulwana bawambe ne ttawuni ennene eya Badanka, wabula bano baabayimiriza oluvannyuma lw'endagaano y'e Lusaka okuteekebwako omukono, era ne babalagira okubeera nga banyonnyola engugu zaabwe baveeyo. Katumba agamba nti olwawulira ebiragiro ebyo bwe batyo baasibamu ebyabwe ne badda emabega. Nti nate era ayongera okwebaza ne ssekwebaza bakkomanda be okuli Okeeki, Brigadier Kyazeteekako ne basajja baabwe olw'omulimu ogw'amaanyi gwe baakola. Wabula omukulu ono agamba nti emikutu gy'amawulire gyayogera ebigambo bingi nnyo n'omwali okubeera nti abakulu bano baaluutinga eby'obugagga okuva mu Congo. Nti kyokka mu operation gye yali akomandinga mu kitundu ekya Gadlight, Beni, Butateekako ne Bafasende tewali kya bugagga na kimu kye bajjayo. Nti yadde ng'ebyobugagga byaliyogeza nga zaabu, Carlton, Timba teekako n'emmwanyi ezaali ziwererako ddala, tebaakwatako kintu na kimu olw'ensonga nti Besigye baali balitadde mu kulwana. Era mu kaseera ako omusajja mukulu ono yakitegeera lwaki abakulembeze baabayeekera okwali Profesa Wamba Dia Wamba, Jean Pierre Bemba, Mbusa Nyamwisa baali tebasobola kwegatta kutwala ggwanga eryo mu maaso. Nti bano buli omu yali alina ekigendererwa ekikye, era ng'obutakkaanya bwabwe n'okulwanagana kye kyaleetera n'okulwanagana wakati wa Uganda ne Rwanda mu kitundu ekya Kisangani. Era ng'ennaku 16 January 2021 ono yatemulwa ng'ali mu ofiisi yali munda mu nnyumba y'obwa pulezidenti mu kitundu ekya Place de Mambre mu kibuga ekya Kinshasa. Era ng'ennaku 16 January 2021 ono yatemulwa ng'ali mu ofiisi munda mu nnyumba y'obwa pulezidenti mu kibuga Kinshasa. Era ng'ono amaze okutemulwa bamusikiza mutabani we Joseph Kabila. Yadde nga waliwo eŋŋambo ezaali zivuuvuuma nti amawanga agaali geetabye mu ggwanga eryo okulwana entalo ezaaliyo ge gali emabega w'okutta musajja mukulu ono, tiwabula si bwe kyali baali bannansi bennyini abeekolamu omulimu. Yadde ng'embeera yali tezze bulungi mu nteeko, naye ekyokubeera nga UPDF bye yali egenze okukola byali biwedde naddala ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF, yannyonnyola engugu zaayo okubeera ng'evaayo. Gen. Katumba Wamala agamba nti abakulembeze ba UPDF teekako n'abalwanyi abalala beetaaga okusiimibwa olwa operations ze baakola obulungi. Bano baakwata ebyokulwanyisa byabwe ne batambula kilometers eziwerera ddala ne bava mu Congo nga bakozesa bigere nga bwe bayita mu bibira, nga baatuukanga ewamu ne basooka ne bamalawo ennaku ezaali ziwera nga bali mu kutema amakubo olw'ensonga nti amakubo agaaliyo gaali mabi ate awamu nga tewaali na makubo yadde kyokka nga bwe balina okuyita.